Kakati Kadama golaba oyo mu katambi boosi we yamudduseeko ewaka. Kadama bakama be badduse ewaka ne bamulekera ennyumba. Boosi we ekyamuddusizza ewaka yatidde lutalo. Jjukira mu mawanga ago Saudi Arabia, Qatar, Dubai waliyo olutalo. Ebikompola bigwa bomu zigwa. Kati Omwalabu yagambye sigenda kufiira mu nnyumba eno nze ne Bakadaama bano kambaddukeko ŋŋende. Era baba kye yakoze yakutte famire ye okwabadde mama n'abaana ne badduka. Kati Kadaama ono alina omukadde gw'abadde alabirira. Omukadde naye baamumulekedde. Kwegamba Omwalabu yagambye Kadaama kamuleke afe n'omukadde we. Bo ne bakwata emmotoka zonna. Balina emmotoka nnyingi ewaka. Ne famire yakututte emmotoka zonna ne batambula ne bagenda. Kadaama baamulese mu maka bw'omu ng'aliwo n'omukadde. Tebalina kintu n'ekimu kye baamulekedde. Sigamba nti bamulekedde ssente za kulya, sigamba nti bamulekedde emmere ya kulya, sigamba nti balina kye bamulekedde ekyokukozesa, wabula bo badduse mbu bbomu zibereme bakubira wano. Kadaama asobeddwa. Mu butuufu kano akakadde ke baamulekedde agenda kakolera ki era agenda kakola atya? Kubanga mukazi wattu naye ne wabanga wakudduka ng'ebikompola bitabuse, talina ngeri gy'ayinza kuddukamu n'akakadde kano. Oba ndowooza y'ensonga nabali lwaki baakalesse kaleme kubafuukira buzibu. Bambi akakadde kali awo kali akana akato tekawogera na bulungi. Naye oleka otya maama wo? Naabo Abawalabu bantu bazibu nnyo. Imagine n'oleka oba onoomukadde maama wa baba oba maama wa mama. Simanyi na kumanya. Naye ssebo baamulesse. Amaka kati Kadaama yagalina naye gabeereke gamu. Mukazi wattu byamusobedde dda, tamanyi kyazzaako, byamusobedde eka ne mu kibira. Ye Omwalabu yapyanduse ne famire ye, yatutta abaana n'atwala n'omukazi ne bagenda mbu batya bikompola. Bino ebikompola bino Iraani byekuba. Dubai mwagirabe kye baagikoze Burj Khalifa baagikubye wansi. Kati essaawa zino eno Abawalabu batandise okwetegula amaka naye tebagenda na Bakadaama. Bakadaama babasudde babadduseeko. Ono Omwalabu kye yakoze yagenze kiro nga Kadaama tawulira ne bavuga emmoloka ne bagenda. Kankutuseeko akatambi kano okeewulireko owulire Kadaama nga aluva ku ntono olabe n'ekiriwo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Bamikwano muli mutya? Feno tuli kwekengeera tutya? Awantu wano wabeerangawo emmotoka wonna, emmotoka za baba. Lwaki ndibagamba ekintu kino tebatera kulekako wano wonna nga tewali mmotoka? Ne ku luutu lwe bagenda ku bugole balekawo emmotoka niweebeemu nga yakiguumaasa bategere nti we wali omuntu. Kati lwaki ndibagamba bino? Nfulumiza bwabweru kasasiro. Mala okufulumya kasasiro nga ngamba bananga ate emmotoka za wano ziraziiwa. Abantu tuli mu bweraliikirivu, tuli kutya ebigundi ebiritoliro ebijja. Kati ate bano emmotoka zonna ziraziiwa. Mulimu mutima nno ngamba nti abantu bantu babanga batusalidde amagezi n'omukadde. Kati wano mu area wonna wasirifu ki? Mulabawo? Emmotoka teziriiwo. Mujagamba Zaitu mutiitiizi. Lwaki ndibagamba ebintu bino? Singa Mukama anyamba nga baleseko wifi, omukazi asose najja nandetera ebintu. Nga ndowooza bali kutuwaako bintu bya Yidi n'ebyokunywa n'ebibatera kututu nga tebatuwa batuwadde ebyokulya. Ngamba mashallah. Pozi kati olaba luli luguudo, mululaba luli luguudo. Emmotoka ya baba eringa ku round about eri ku mabbali. Luli lugenda eri, luno ludde eno, luno lugenda eri. Mujagamba Zaitu mutiitiizi wano wonna nga wendi batambulira wano wabeerangawo emmotoka z'omusajja ono. Mulaba kati eno ye main gate eno njagala kukeberamu ndabe emmotoka bazingiziza wano oba nedda. Mujagamba Zaitu mutiitiizi. Maako we
maako we tewali mmotoka wadde neyi baddiye abantu bano batusalidde amagezi nze n'omukadde sibalimba ha? sibalimba mulabe ha? Tewali mmotoka wadde neyi wano wonna wabeerangawo emmotoka wano abantu bano bagenzeewa tebabanga bo bagenze okwekukuma gye beekukumira nga ffe batuleka wano n'omukadde lwakuba omukadde mukadde bino mbagamba nina obujulizi wano omulaba ebifuta bino zino zibeeranga mmotoka zino zonna wano we zipaakinga naye okufulumya kasasiro wano byebimpadde amagezi neŋŋamba owaayi oti genda oleete essimu singa banyamba ne baba nga baleseko wifi njaba tuusaako we naabanga ndi wano zekka naye Mukama Katonda okimanyi nze ndi muddu wabeererawo abaana ba Isirayiri ayi Katonda waffe n'obakuuma ennyumba ya baba eno yonna ngyetolooza omusaayi gwa Yesu n'omuliro gw'eggulu giteekako olukomera lw'eggulu tewabeerawo kyonna kijja kitulumba wano mu linnya erya Yesu sikulimba guno gwe mulyango gw'omukadde wange olaba ennyumba ye yeeri kati olaba omulyango gwa baba luli luguudo wali emmotoka we ziri kuyira wali luguudo omulyango guugwo sibalimba temugamba nti ndi mutiitiizi tewali atamanyi kigenda mu maaso wano mulaba nezi esi teziriiko Mukama Katonda ngumya kati wano amaka gasirisezze zekka kyokka bakoze ekikyamu ne bateekako n'amataala nze bambuzeebuze tebaliiwo agaddala tebaliiwo akayumba k'omukadde kaakano wano Mukama Katonda akayumba kano nkeetolooza n'omusaayi gwa Yesu nkoowola abasirikale ab'eggulu bakuume ennyumba eno tegwako kintu kyonna ffe tugenda kubeera balamu sibalimba mwena abali yabakuuma abakadde mubeere sitede bakabaddukako kati nze mbadde sibitegedde nti ebyokulaba batuleetedde babadde bali kutuddukako sikulimba kyokka banange ono tooto wange mumulaba talina kyammanyi wadde n'eki kinyabo talina kyammanyi wadde n'eki oli awo batudduseeko jida oli awo naye batuleseewo wano omanyi omwana omuto omanyi omwana w'emyezi 6 ali kuŋŋamba nteekeko TV kyokka tamanyi nti tuli mu buzibu nange obukadde obeeranga omwana omuto mwennyini baganda bange abavudde mu kusiiba muyingire okusiiba bwe musaba we mwegayirire ensi eno ebeere n'emirembe otherwise mbabuulidde naye Abawarabu bantu bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Imagine okera ku makya n'obifumbira n'okera ku makya n'obikolera emirimu gy'olina obikolera n'obirabirira n'olongoosa ewaka yadde bakusasula naye ssebo akaseera kaakazigizigi bwe katuuka ne bakulaga nti gwe bakuleka ofe bo muzikukube gwofe bo ne badduka ne bagenda. Abawarabu aka babaddeyo n'amaka gaabwe amalala oba osanga nga bagenze na mugundi ndala oba bagenze mu nsi ndala oba bagenze wa ne gana amakase bwe bagadduseemu Kadaama baagamulekedde kati ndowooza olutalo we luba luwedde nga buli kimu kitambudde bulungi balikomawo oba balisanga Kadaama akyaliwo oba balisanga Kadaama yafa njala oba balisanga mama yafa bo badduse ne bagenda baleseewo kano akakadde ka mama akakadde ke bamulekedde Kadaama kaali mu kutoba nako asobeddwa eka ne mu kibira tamanyi kikyazzaako ekintu kati ekimukwatiridde kiri ekintu eki Saala yokka. Saala kati yemukwatiridde awo waali ali ku maanyi ga Saala yokka gy'aliko. Omuwalabu
ebyembi bisekebwa naye omuwalabu asesa ate bunyiiza kati odduka otya n'oleka omukozi we mabega mazima ddala gwe ssebo onodduka otaasa obulamu naye n'oleka omukozi wo shagaala emabega kati gye muddukidde temugenda kwetaaga mukozi oyinza okwesanga gye buddukidde obwo obuwalabu nawe bugenda kufuna omukozi omulala ono ssebo bumulese afe kyokka bwagala afe n'omukadde mukama katonda ono ebyembi bisekerwa naye okisanga Uganda si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bekumina ku mukutu subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna abasiraamu abasiiba mwebale kuba nti ate musiiba mwebale kutambuza kisiibo bulungi kansuubire nti buli kintu kitambula bulungi nnyo nga bwe mukyagala so mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba